mbadde nsobola okuba naawe negenda ku kiro ne tuteesa nkuwa ssente buli mwezi ogenda kumpanga emitwalo agaaga. Wamuwa ssente mmeka ye? Namuwa ssente yali milioni ng'emu n'emitwalo 8. Kati ng'alina okuwa emitwalo 3 paka ezigwayo. No, buli mwezi oba mazeyo emyaka 10 nga buli mwezi ampa emitwalo aga kuba nze namuwa capital. Olabika nno oli manipulator. Nedda kyava mu kuteesa nze naye nti bwe kiri nti ye naye yatuuka eyampako ssente za myezi egi nanguya nangamba waategedde mu byoba weesonyiwa yenze era yali yabula yakomyewo ng'alaba olina omukazi omupya. yakomyewo ng'alaba nina mukazi mulala era ngenda mu inbox nemugamba dde nkusaba neesonyiwa era kati byo zekoze zonna zaakwetonda yeetonda ate yasuubiza kali naganze omusajja wange mwagala biki nenzamu nemuganze sikwagala omukisa gwaliwo naye gwe wagutta. Era olwo ne video ginaye nga yapostinze nga yatadde oyo yanzibako omusajja biki nenzamu nemugamba wategedde kino obutakanya baffe mu maka saagala kugattako gwe leka mmalize bino kale gwe olijja oluvannyuma. Annange kati mukyalo ozzaako ki? Kyamazima ky'okuzzaako njagala ekintu kimu kyensabeereye aŋŋambe mu buntu nti nkusonyiye ssente ezambulako otambule ove ewange. Ate bwe tuzikusondera ne tuzimuwa nvaayo mu buntu ng'aba akikkiriza ng'akkiriza ssente ezo. Toyagala vaayo nga takkiriza? Okukkiriza kutya ssente we mba nga nziina ng'era nsobola ozimuwa nvaayo. Naye ekinkoza bino byonna kumpita muyaaya jalooza nti ekyamazima ono omuwala ne bye namugamba mbu ssente baazibba jalowooza nti tebaazibba. Kati ekyo kyekigenda omukwagaza paka kubanga nze mukyendabye tokoma kubeera nti nno oli mukazi wa mukisa olayika n'empisa oziina lwakuba nti just ekizibu ky'olina omunyiigira. Kati ate yalabanga ekyo layisi nti byakola nze mba sibyagala ku mutima. Akola biki by'otayagala oba abikyuseemu? Okola biki oba omukwata vidiyo tabyagala? Talina vidiyo gye yali ayagadde ge mazima agaliwo. Lwaki omuteekamu? Anti muteekamu kwegamba oluusi kate oba nkyogere ntya kyejjabuzi n'oyagala mwekwateyo ka vidiyo. Vidiyo ezisinga musobera na busobeza omukwata vidiyo mazima ezimu nemwegere nemugamba netunanyiga tunatusa leero tusanyukemu najjanga omuntu nti kale tukole naye olumala ogikola vidiyo ng'atuula wali. Ate era ne mu vidiyo aba munyiivu gwe tomulaba? Mulaba era abantu abasinga bagamba omukazi mwesibako kituufu mwesibako baagala neesibe kubbo besimanyi neesiba ku gwe mmanyi. Kati biki byakola ebikunyiiza oba abikyuseemu? Oyagala kubeeraawo nga tolina musajja? Katonda akuwadde omusajja akuwa buli kimu. Talina ne bwampa ekirungi era nze ngenda olabiraawo nga ngamba ebiki bino byakoze nga mpulira sikyagadde naye ng'ate oli yandikirabye n'agamba kirungi naye nga nze mpulira sikyagadde era nga saagala. Akateeteeyiko mutulage mukyala Salongo enjala ozisiigako kalangi buli kimu kiryoke. Kati mami oyagala ki mukwano? Sibyagala. Tobyagala. Kati oba oyinayo omuntu ogweyagala ku mutima Salongo mugamba. Abasajja bo bawulira nti olina omusajja omulala bakuleka. Ekyamazima simuyina naye ye nga ye. Kati bw'ove wa Salongo zzaako ki? Toyina mulimu? Sina. Bazadde bo bakimanyi nti obeera ne Salongo? Bakimanyi kuba nabagamba. Wamala n'obabuulira? Naye tebamanyi kiri wakati waffe naye. Bino bye babiwulira binaabawuliza bati? Kyamazima simanyi kuba nali nabibakweka nga sina kye nali mbagambye. Kati eyo gye wadduka ng'oli mu siniya 3 ekyo baakikusonyiwa? Ekyo baali baakinsonyiwa nga banzikiriza nkole. Kati ate nze nenjijja nenfunamu ekyange ekyagala nze ntandika okukola okwekozesa kale beeno gye bankozesa.
Kati oli musajja atuukiridde, oli mulungi, olina ssente, kati gwe oyagala ki? Kyekyo nga bwe nagambye njagala ekintu kimu akera ngambe oba nkusonyiye. Akusonyiwa ssente? Nsonyiwa ssente. Omusonyiwa ssente omuwemuko ku budde olaba oba anaafunawo enjawulo wakati w'abasajja abalala naawe. Anti ekyo kye saagala. Oyinza muwa space. Ati saagenda amunoonya Dubai naye wano mu Uganda. Tewali mulala kiri impossible. Nange. Waye mufiirako oba mbeera ki oba tusula ku ttaka oba tulya ttaka oba tulya ki andi wano. How do you feel nga bakuwaana okutuuka awo bannaye bino bakazi banno bye bayaayaanira? Nedda sina kyekyamazima sina. Omwana omutima mugumu. Sina. Kati gwa muli ali mu mutima gwo tosuubirayo ko yadde okwagala ku Salongo. Nakisikanga n'ekyagaana okujja. Kati okikola otya obutafuna lubuto? Singa okeera ku makya n'ofuna olubuto. Era sisobola. Otegeeza ki tosobola? Wajja osiibudde. Salongo mukikola mutya obutafuna lubuto ne Aisha? Ekyo ngeragerako ne wa musumba atusabire. Anyambe buche ku makya nga alulina. Awo kajja kuba kaweddemu. Bw'otera bwe walowooza nti nno omuwoze ssente kaweddemu. Ne bwagenda ng'alina omwana wange. Awo mba mugumu nnyo ne mayo omuwala namuzaalamuko omwana. Likodi zibaayo naawe olina abantu abakakale wakiisinga namuzaalamu omwana omwo. Yandibadde kalekaleko. Nnyo olaba omuntu ng'oyokuleka nga tomulinamu yadde eggi. Manyi kitegeeza. Naye kati nze kye neebuuza y'engeri gye mubeerawo nga omuntu takwagala gwe mwagala. Naye kati ono abeereka naye alina ekizibu kimu kyokka kyakunyiiga munyiivu. Kyokka ekyo ebisigadde abikola pozi lwakuba oyiro kale tavaayo naye era emikolo giggwa right? Butaagaane. Salongo ebintu obiriira mu butaagaane. Ekyamazima bye ebintu n'olumu tubireka wona tebirika ku mpaka. Ebintu biba bya mpaka. Nkuba ekikonde nkuba oluyi. Ffe ekiri ewaffe. Mwe mumanyi kye muliko. Naye eky'omukisa mulungi titwafunye omusumba. Abasabira. Tunatandika kugenda mu kyaki ye naye tunatandika ne Sunday eno wanaabanga oyo omukyala akkiriza. Weesanga tunagenda mu bantu abangi nga mu kyaki ng'eyo. Bwe nnaalabanga mbali naye mu kyaki okumala wiikisi 2 nga tewali njawulo. Nga mwetedde omukyala alinga ggwe mu ggwanga lino nga tewali njawulo. Wala inja mmuta. Nja kubangezezaako ekiganye nga kiganye. Ennaku enkuttemuko. Naye kati kankubuulire. Kati gwe oyagala musajja afaanana atya? Omusajja akuwa buli kimu. Banno bali mu nnaku babona. Ekyamazima kituufu akimpa naye oba mutima kiki? Kati gwe oyagala musajja ali atya? Sinza nagamba nti njagala musajja ali bwati n'obwati wabula kale baŋŋamba. Zino z'ensobi ze tukola mu buwala bwaffe n'otukambuka ng'okuza emyaka nga tukyalina musajja gw'obeera naye n'otandika okugamba oba singa nakkiriza Salongo n'ampasa. Omusajja ali ready n'okugenda ewammwe tomwagala? Era saagala namutwala. Ekiŋŋamba naye namubuzaabuza naye ekyamazima nkyogeredde wano ndowooza wakiwuliridde. Kati oyagala kutwala musajja afaanana atya ewammwe? Sinza kulimba naye pulira nga sikyagala. Nkubuuzizza omusajja akubanja ssente mmeka nzikuwoogaanye? Nange ekisinze obutazinjogeza kuba naye yazikwese. Singa yabadde yagambye amazima. Singa twese otingira wabweru wa kamera. Salongo, ssente ozoogera tuzikuwe. Mwana omulekere nnyo. Nsaagala ssente. Nsaagala ssente njagala mukazi. Kati ebya ssente wabivaako. Nabivaako. Kasita walozaako. Ssente n'ogamba kati ezo ssente sikyetaaga. Ssente anti tuzikola bujjo ne zijja. Naye waliwo omwana muwala ssente yazizaawo dda. Bw'ogamba nti naalina omukisa ofunye by'ofunye ssente zaddawo dda kati obanja ki? Waliwo matiriyo y'omukazi yotajja kwagala kufiirwa.
kati kiri ku ssente essaawa zino olina ggwe by'omulabamu bwe kiri waliwo tumanyi nti nno Salongo gye bali emityana kati nkwalina ekizampo ya nkeberangako ku baana abawala kwadde ekizampo ya Honorable baabeeranga bawunzenga mbula naye nga bo tebammanyi lumu namugisako n'emmotoka yange nemugaye emmotoka gyo paakinza ogigyewo gyongere wali wano nze nyina okupaakingawo kubanze wano wensula n'agigyawo n'agitwala naye teyampa budde nti oba nkumanya oba kiki otegedde naye leero tuli ne Hadija Kigozi era nze wansindika message nenga eraba bino gye bitutuusizza Yoli yajja mbutugatemu content ne mugamba nze siri content kyeki. Siri ku content. Bigamba yana ngamba mbuulirako ne mugamba mazima ge. Unagezako mubulirako namugwa n'obuteeteeyo obu. Omuwala yagulira obuteeteeyi. Omanyi ekyo obuteeteeyi yabuleeta nga yagala kubbako omusajja. Yabumpa nenze era sibwambala. Omusajja w'ennaku zino kimanyi nti takyafunika. Ne bamutwala. Simunako buzi. Omusajja omuwaddeyo bamutwale. Ne bamutwala sirina buzibu bambi. Omusajja akolera buli kimu otuula butuzi waka gwe tomanyi na nnaku. Bakazi banno bali eri bahasolinga beeteeramu amafuta mu mmotoka. Ky'ekyamazima ne bamutwala sirinako buzibu. Tofaayo. Ate nkulaba oyagala kaaba, don't cry. This is serious meanwhile. Bannange Salongo omuwala ono ng'alabika akaaba okuva ku makyapaka obudde okuziba n'amaaso gonna gazimbye. Bw'anaakikola okwongera wiikisi 2 oba 3 mu maaso nange nja kolanga Katonda ajja kunsalira omusango nja mmuleka. Nakusooka mutwaleko mu kyaki ya Musumba okumala Sundays. Weeyo abasajja ab'amaanyi bangi. Bamukwateko. Bwe kinaagaana. Omuzimu gw'obukyawe gy'oli. Bwe bagaana okugukuba. Musumba banaamusabira n'ekigaana. Amazima tafiwa tafuna. Ajja kutambula agende. Ojja kumuleka. Ajja kumuleka. Nkubirangako ku ssimu olunaku lw'atambula n'agenda njagala nzije mulaba mbuulire gy'alaga. Ffe tetumala galeka abaana bawala kutaayaaya bati. Waakiri mukomyewo kw'ekike media anoonye omusajja gw'ayagala. Eyazanyawo. Enkireka bulesi. Ekyo kireke. Wate nja kukyawa muggo. Omuwagaliza. Anti mwagaliza naye kyenjagala kiri kimu. Oyagala ate bw'omuleka atambula alemefuna muntu. Awo oba tomulese. Si kyenjagala. Naye waliwo ekintu ky'ogamba. Waliwo ekintu ky'otunula. Tosobola kukifiirwa. Ye naye kati gwe confusing. Ogambye omuwadde Sunday. Singa nali njagala omufiirwa ku byempiseemu naye. Singa namutadda. Kati singa ezo Sunday 3 ziyitawo ng'omwana ono takyusa ogenda kukola oti. Anyway, kinaddako kyonna nja kukigumira. Atambule agende. Era nja kukubira essimu. Nja kukomawo era emityana. Ate nza okukomawo obukomi. Dakika 2 mba natuuse dda wano, si kyo? Naye nga bambi ate wentandise okuinteractinga nammwe, I have started to like your couple. Couple yaffe abantu bagyagala nnyo. Nze bino mbirabye okuwera ne mekulaga videos zange. Zinasooka okukola nabikola nga biri fane. Naye ate zino video ezizeeko abantu onolaba oli ng'akomentinga n'ogamba ebino bibityo bibeera. Kati abantu abasinga balina engeri gye bakirabamukko ne batamanya biki bituliwa. Bo balaba kino ekiri wano ne bakitunula oli najja n'akuvuma n'ogamba kale oba onanvumidde ki. Waliwo yanvuma n'enkaaba. Ng'okaaba ki? Omusajja akaaba? Nakaaba. Kiki ekyakukaabya mu bye yakuvuma? Omukazi oli yanvuma nnyo. Naye nga tamanyi lwaki anvuma. Kati agenda kukitegeka. Namubuuza ne mugamba naye mukazi gwe ki ekinvumya nakukola ky'omumanyi? Bangi nnyo. Kati ne ntandika n'okugenda ku live. Nze n'ebya live nali sibimanyi. Omuwala bamuyita nalina ka TikTok light. Twakola video ezo. Twana ngamba Asalongo oli waggulu tokimanyi ne mugamba ki nanga jakola video zo biki. Ne mugamba video zigenze viral kale naffe twabikola ne laba video ina video 15. Ne mugamba nze bye sibyendiko.
waye kale byewaka bimanyi nangamba ndagula TikTok nino gendeko ku live ngogenda ku live banne abantu banvumira ku live nga bagamba ki omukazi omwesibako oli musibu toyina magezi biki ne waliwo omuvubuka lumu yagamba kinyagaze omusajja ono tuyinza omuvuma nga talina musango tumuvuma leero n'enkya n'akomawo ate nga musanyufu mu mbeera y'emu live wagibeerangako wekanga mami taliiko tasobola kukkiriza kugijja kwoyogola tubeera ewaka nga ndi ku buliri ng'ali mu ntebe bwenva mu ntebe ngadda ku buliri abuuka bubuusi bwe munyigiriza mu ntebe ngadduka ng'agenda ebweru kati ekyajjulayina n'okirya ddi matumbi budde ekyo kisobola okutwala ewiiki Salongo kosula bubi ekyajjulayini otwala wiiki ate era bw'oba kinaabawo pulogulamu erina kugikola kuva ku makya n'omugamba mukwano gwe nnaakoma mbadde nsaba osaba ki timbadde nsaba leero kibe n'okomawo ko mu ttuntu awo n'omugamba mukwano nkomyewo era ensonga gye nagamyeko ku makya eri etya n'asirika si byangu naye bannange ekyajjulayina nga kyekitereeza obufumbo kati ekyajjulayina woba tosobola kukiwaayo eri musajja obufumbo munaabutereeza mu omusajja n'akwegayirira n'akomawo ne ku lanchi n'akujjukiza n'otwala wiiki nnamba saaluuni ejjira mu budde akamere katuukira mu budde kyamazima sibyagala era wadde wakula oli mweru teweeyerusa nako olina kunnakyo teweesize binene ebyabawala bye beesiga ate okyali mulungi okimanyi nti ekyajjulayina kyekitereeza amaka nti era sibyagala the moment wekitasoboka kubeerawo ogenda bbeera otya ne Salongo kubanga awo buli omu weyeesigamawo ati neyeekukuutiriza the moment wobanga okyasobola okukikola kyamazima era sikyagala sikimugambanga kubeera nkyogeredde wano nti sikyagala Salongo omwana ono ogenda mukulu otya nze mbadde nteesa omwana ono omuleke omwana muto naawe okyali musajja si mukulu nnyo kyasobola ofuna omukazi omulala ate kyenkugere kitwala wiiki 3 netusaba mu byokusaba nali nabigaana omukazi akututte mu kyaki nja kugenda togenda kugendayo nze ndi musiraamu sigenda mu kyaki oli mukyala musiraamu sijja genda gwe Aisha Aisha sijja genda mu kyaki oli mukyala musiraamu nze nno nawulidde ongamba gwe Aisha sijja gendayo mu kyaki gyagamba era ekyo kyogeredde wano mu kyaki sigenda Salongo omukazi wawasa musiraamu ate sijja genda mu muzikiti kuba basheeke bonna mbamanyi wano mu town ate nga appointment wagikoze na pastor ne pastor naye waali kati oli ready okusiramuka ekiba kisoboka kati omusajja ali ready okusiramuka asiramuka kuwoowe banna ekyo ekyamazima sina na bwe nkyogera sina bwe nkigambaho sikyagala kyamazima sikyagala ekisembayo kyekyajjulayina bwe kiba nga tekisoboka kubaawo oba obifuuwa bufuuwa kati omwana omuwala mu kisiibo muno omufungula sikaati ate kati yafuna advantage nti tuli mu kisiibo asiiba osiiba omanyi nze nawulidda ngamba ye Aisha oli mukyala musiraamu nsiiba takugulira ku shaliya yegigula naye era byonna nze ndaba sibyagala kati tuli mu kisiibo wano walina okusabira Allah akusaasire kubanga Mukama yataawuluza buli kimu olwontandise musaba nze engeri gy'abadde annyumizaamu kyaki nga ndowooza muli ba ddiini y'emu Mungu musaba naye ajja kukolera ekkubo ono bw'anaaba si ye mwami wo wallahi era ajja kukeera ku makya kujjewo akkirize ya rabbi
Subhanallah, omwana musiraamu engwe. Ye musiraamu. Kati gwe ssebo lwaki wabadde tongamba nti oli ku mwana waffe? Ensobi twagikoze nsaba kunsonyiwa. Nsaba kunsonyiwa. Kale banaye tulina Salongo olunaku olwaleero ye Salongo Andrew ku TikTok video akabadde kayitingana nga bagamba atulugunya omukazi bentudde nabo tuli mityana side eno gwali ku kyeyo osobola okumpereza ka message nongamba hitako wali eri ewaffe mu town onkubire onsuulireyo akayinja naye kakusuulirayo kati Salongo omuwala ono singa abeera aganya ogenda kukola otya? Singa abeera nga aganya kuba omutima tebagukaka. N'abakazi abo bagamba mbu ndiwo wano negamyewo enkuba yeggama naye enkuba emala n'ekya n'avaawo. Baagala manyi kyengenda omukolera. Namuwa ssente agende ku kyeyo agira abeerako era n'agenda okudda nga namwerabira. Oyagala osobola okugenda ku kyeyo? Kyamazima saagala era sisuubira. Toyagala genda ku kyeyo ne bwakuwa ssente? Saagala. Oyagala kusigala wano? Njagala sigala wano. Kati bw'ova ewa Salongo ddawa? Wakkiriza nenvaayo mu buntu nga akkiriza nga ye sinzabulwa wakulaga lwakuba wadde agamba ki wabibuuliramu sengaawo? Senga namubuuliramu naye ate saamugamba bya ssente, namugamba afunye omusajja. Naye tomubuulira bizibu biriwo? Nze ngamba ensonga waali gisookerezaako ewammwe ab'ewammwe ne bakuwa ku magezi. Ate naabe waffe saabibagamba nabagamba osooka na senga? Obibuulirako sengaawo? Sina kye nali mugambye, namugamba nafuna omusajja era gye ndi naabe waffe bamumanyi era boogera naye tebamanyi kiriwo. Bagenda kirabira nno wano? Ndowooza bagenda kirabirako kifemidi yabeewamu. Olaba otya bw'obuuliramu senga ku nsonga zammwe? Kyamazima kyandijabuzi naye mbadde sikirowooza kumubuuliramu. Kuba bw'olaba kikususeeko naye osaala ggwe. Nze nsaala mubuuze ne ku Lwokutaano ngenda muzikiti. Omwana waffe omuleka n'asaala? N'asaala. Naye kati bw'ogenda kusiramuka ddi? Bw'asiramuka tosobola kubeera naye kulwalira. Oli mukyala musiraamu? Mpulira sikyagala asiramuke. Eddiini egamba tobagobaganya, awo Allah tagenda kuyamba. Anti kati ayinza okujja n'ayagala osiramuka ku lwange. Ayinza okusiramuka ku lulwo n'alaba ajati akusinga. Nga si ku lwa mutima gwe kati nga kyonna kyasiramuse nakyo Allah asobola omumunywerezaawo nga talina gy'alaga. Anti nze nga nze ngenda ne ndowoozaamu ku kituufu akyagala naye ayinza ogamba nti gwe wantwala muzikiti biki olw'okuba njagala gwe wansira mu lulala naye nga takijje ku mutima nti nyingidde eddiini nti njagala ate ekyo kye saagala mukozesa. Ngeri gy'otannaba mwagala. Sikyagala kimukozesa. Oba obudde obulala tomanyi oyinza okumwagala. Bambye banka leesi egy'emyezi si mitono naye era mpulira mutima tekijjaamu. Mpulira abantu ku social media bagamba mbu abazadde baakukaka mbu obeere n'ono omusajja mbu olw'okuba omusajja alabirira famire yammwe. Bituufu? Kino tekiri mu muzadde yenna kabeera owange kabeera owa Aisha. Era nze musajja tanyumiza abazadde bange ebizibu bye ndaba mu bufumbo kubanga natuuka okuwasa nga ndaba nti neetuuse nsobola okusolvinga ebizibu byange. Abazadde ba Aisha tebakimanyi wabula ate bo ba mikwano gyange titubabuya buzibu ki bwe tusanga. Obatwalira ebintu obassa ebintu? Tina kye nali mbatwalidde okuggyako nga omanyi nti nosukaali kilo 2 kilo z'ennyama 2 tezigaana naye bagamba yatwala ebintu bibe ebimu balimba abantu batema bigambo. Tewali nnyo tewali kye nalimba wadde mu bufunze. Kati bw'oba osiramuka ku lwa Aisha oba okyagadde? Nsobola okukikola ku lwa Aisha n'ensonga nti mwagala naye nga siryawo nti nno nkyagala. Seeka buli kimu okikalubiza. Kati Aisha tayagala kgenda ku kyeyo ate oyagala muwa ssente za kyeyo oba ssente ozimuwa azikusasule? Tekiriyo.
sente z'ekyeyo zimuwe azikusasule omuleke abange sigwa sente nesiri ku sente nze njagala muntu njagala Aisha ng'omuntu kati mmwe munnemye bannaaye naye kamba weemuli nebbanga nja kuddamu nze mbakebereko nze wendi okubakebera owulira otya ng'omwami akwata vidiyo za TikTok sikyagala naye kale walolwogo bagamba kale kikole kale nogamba ayi kale nokikola naye nga sikulwa mutima gwange ate lumu yenitwalira tuyogerako awo nangamba oba oyagala ogenda gwenziriza sente zange buli bwemwekyangamu ng'akugamba nziriza sente zange yakiŋŋambako gw'otambula ogende nze sikulinaako buzibu akyala mukole sente nze mbabuulidde yagamba tambula ogende sikulinaako buzibu naye esooka nziriza ezange zimpe kuba amanyi toziina kuba amanyi siziina omukazi omumanipuletinga anti nange olw'okuba mwagala muleeterawo ekyo kuba nkimanyi nti alina gyagenda kulaba nga taziina kati singa wavaayo omuntu ng'amulabye essaawa eno najja n'azimubuuza n'azimuwa nga tomanyi n'azifuwa onaakola otya sendaba eyo si security kyo aba nkubye omupiira ekyo si security mukwano n'omwana asobola okufuna ssente essaawa yonna okimanyi ekyo oba tokimanyi nkimanyi kati ku lwaki okikozesa okubeera nga buli kiseera omustressing nanti mwagala si bwe batyo si bwe baagala omukazi omukazi gw'oyagala omuleka n'agenda muleka n'agenda ya omukazi gw'oyagala tomuteekako buzito omuwa emirembe n'asobola okwagala ku lw'emirembe gy'omuwadde naye kati awulira nga ali mu kkomera omuggyeko essimu omukola bw'oti otomukkiriza kutambulako kgenda wano muweekokko kweja emirembe olabe bwe muleka n'agenda kyoganiriza okutuukira neyejjusa nakyo kisoboka naye lwakuba obuzibu bwemulinamu abasajja abaagala ennyo mumanyi okutogera abaana b'abandi mukazi bw'omuleka agende emirembe kati oyo omuwala omulaga nfugenda ninjagala alina edduuka okumpi ne wetukolera ne wetusula nibino ebigambo mbigamba nali mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna na buli kimu ekyange ne bwansaba ki ne bwankubira essimu nti nina gyeni nga njagala ayagala kyamisana ti simpangisa takisi kuleta sowaani ya mmere etya abeerawo mukadde ako naye yakeera ku makya nangamba ekyamazima twete nemugamba Ruth ogambye eki nagamba twereke nemugamba mukono tekisoboka nga buli muntu akola ebibye amazima galigenda mugulu siddamu okulinnya ku dduuka lye siddangamu okugenda we kawungeezi siddangamu okukuba ssimu ye yadde ekintu kyonna era simu ina amugamba wasobola omukola ekikyamu oba omukotogera mu mbeera yonna nno kubanga mmanyi gyakoma okubeera omulamu nakusobola okukyana twaddiŋŋanye kati olaba Ruth wamuleka kati olwono Aisha ne Aisha naye ndaba nga nkisika tekijja wakati nze essaazi nyina ebirowoozo bingi asobola n'okumpa obutwa tokitya ekyo nkitya nsobola okufa nveewo alifuna emirembe nalaba kiganye Aisha nja mmuleka Aisha ekyo tokikola Allah tajja kusonyiwa obulamu Mungu tayinza kukindi sinza kifuna sinza kola kifaanaganako bwe kityo naye ye muwa obudde yeekuba omutima era kyovula saera bwe yaŋŋamba ekyo saaleetawo mbeera yonna era simulaga mbeera yonna kyagala yeekuba omutima akiteeka bannange this is a very sad story somewhere somehow bano abaagalana omusajja ayagala nnyo omukazi tayagala musajja conditions zibona ze beesetingira tewaliwo ali ready kubaako nakyakola kati binsobedde ninza okuwuliriza kammwe okuva gye muli mu comment section oba oyinza okunoonyako ku namba yange y'essimu ne tulaba amagezi ge tuyinza okuwa abaagalana bano neyanza nnyo bakwano munzikirize mbasiibule olinayo obugambo bw'obusembayo bw'olinayo eri mwami Salongo Andrew oba n'omwebazaako okukulabirira ekyokumwebaza nti talina kyaŋŋaana kukola nti oba togenda ku muzikiti
oba tukola buli kimu akinzikiriza mwebaza n'okundabirira n'ekyamazima. Kiki ky'osinga obutayagala ku musajja ono? Sinza kulimba nti kino naye sina oba kale kyeyali ankoledde nenkyagala mbu oba muveeko mwagaleko oba kino sina pulya mutima tekijja. Gwalina omuzindaalo. Aisha wamma nkwagala oba gwe tonjagala Katonda yali twawulirawo naye nalaba kiganye nga nsi kiganye nja kuleka naye nsobola okufuna emirembe. Kati nno ekinuma mu byonna simanyi kiki ky'oyagala. Kubuuziza oyagala musajja musiraamu tumuleete? Oyagala musajja ayina nviiri rasita? Oyagala ki? Tukugulireyo kamotoka? Nedda munaa. Tukuzzeeyo ku ssomero mu siniyafu? Nedda ojaamu? Nedda mukwano. Oba nakifuna nvudde bwe nenfuna ku kirowoozo kyonna. Nempulira. Kati kyenina kya ojja kumala kuva wa Salongo osooka ofuneyo ekirowoozo ekipya. Ofune kyozzaako. Ofune kyozzaako. Abeera mu nnyumba ya Salongo ng'opulaninga. Nze nkubulidde nga mukazi munnange. Kubanga Salongo ayinza okwekyusa essaawa yonna n'anyiiga ng'awulira obusungu ng'omusitressinze nnyo ekisusse. Naba nalina abasajja bw'oyitiriza ennyo omumma ebintu. Nakyo kibi. Nja kuba nnyambye baŋŋamba nti tambula ogenda. Kati ye waakuwa obutwa. Mungu waba asazeewo. Oli lwedde okufa ku lwekyo? Nga basazeewo nga naye awulira mutima kyekizembwa mpa obutwa nfe. Salongo tokikola. Ekya July nakitabula abasajja. Ekyo sisobola kikola obulamu. Twalabako abaagala n'abeesala ebiso. Anti era abo basiru. Ekibuli awo. Mbuuza lwaki. Okutto obwo omukazi obutwa n'afa oba yonoonya obulamu bwo bwonna emyaka gyonna. Newe otaba mukomya n'obeera bwe artist bakusiba. Nati obeera bwe ng'otayo osobola n'okugwa eddalu. Naye obeere mu kkomera lwakuba mukazi obwana bwo buboneebone nze nyina abaana bange buto. Buddawo mu kubonaabona kuba nawe omukazi obutwa. Oba kino kibwesonyiwa. Era kino ekintu kyenkola nkigezaako bugeza mwesera obulabo obulungi obwokulya obulungi anjagale naye nga si byampaka bya mirembe. Nkola ekintu ekiserevu obulungi ennyo kisobola okunyumira omuntu naye Aisha kyayogerako sobola munenya kwata naye nyina ate aba neegomba. Oli n'agamba Salongo nkufiirako n'omuganda bw'oneetuga sikwagala. Bangi nnyo nakola n'agamba musajja gwe nze nkwegoma n'omuganda naye nze sikwagala. Kati Aisha bw'akyogera oluusi simunene ate nze kale byemukola mba mmusaba Aisha lunaku lukyo njagale. Njagala okwebazaako Honorable atuyambyeko okufuna kapa eno mu Mityana muno. Honorable oli otya? Ndi bulungi mukwano. Akazindalo ne bw'otakasembeza vibe njirina. Vibe ogirina? Njirina. Kano akazindalo bakayita kana akazindalo maanyi. Bebaza bannaaye okujja okutukyalirako Emityana. How is Mityana? Mityana mulungi nnyo. I love your content wa ddiini. Like gwe awadde Andrew amagezi atwala omwana ono mu church naye tokikola n'omwana musiraamu. Kaakati okwo kusalawo kwa Andrew anti yatwala amaka ge era nze namulungamizza mu mwoyo. So kiri eriye okutunula mu nsonga ze ne mukyala we n'agamba nti kino kye kiri better for the two of us. Okujja mu church kiri eribbo oba okugenda mu muzikiti kiri eribbo. So amagezi agange tegabakaka wabula gabalungamya bulungamya. Waba wabudde. Yeah. Okay. Oyina content mulungi. Twakulabye nga ndooza wabafunye ng'ekigendererwa kyo kyakuteeka smile ku face ya Aisha. Wakikoze? Okusookera ddala basebo ne bannyabo
nze nanoonya Andrew ono nga njagala kumusiba kyewuunyisa era ate nga yali akukolerawo kumpi nga tomumanyi. nze nali simumanyi naye nasanga video ku TikTok ng'alina omukyalo oyo nga munyiivu naye ate nzija nzira mu video ze enkadde alina ebintu bye biri fane ng'alinamu olukalala lw'abaana abawala abo kati bwe ntunuulira olukalala lw'abaana abawala nga nsangamu omuntu omu gwe mmanyi ne ŋŋamba naye omusajja ono waamuno mu mityana nti kati ng'oggyeko kubanga alabika ng'atulugunya omukyalo ono kati ate lisiti eno ebibuuzo ne bijja bingi era ne ŋŋenda ku Market Street awo nga mbuuza nti omwami ono mumumanyi omuntu omu n'aŋŋamba yes akolera muno avuga trailer atambuza omusenyu mu birombe ne ŋŋamba oba oli awo nja mufuna kati olunaku lumu on advantage mba ndi ku TikTok omusanga ali ku live ne ndi questing ate ne nzija mu video okujja mu video ate yanneesooka nti nkumanyi musajja gwe era bannange kyewuunyisa na ŋŋamba oyoleza wanene emmotoka yo ne mugaa nsobola okusisinkana nze no nga njagala musisinkana mu busungu naye mu kumusisinkana ne tusobola okwogera ng'abantu ababiri nampa ensonga ze eziwerako naye nga si mu bungi bwazo nga bwazikuwadde era ne nfuna sayidi y'entuufu ne mugamba naye ekituufu kiri nti simanyi kikyokoza mukyalo oyo ku TikTok mu busungu obw'ekika ekyawaggulu simanyi wa gye kigenda kulaga kubanga ng'oggyeko kati nalaba London King nga yeewera okumusiba nange feeling yemu gye mbadde nayo naye bwe wanaaba nga waliwo obutakkaanya nga tusobola okutuula ng'abantu ne twogere bulungi n'omukyalo oyo nga waali kubanga ekituufu kiri nti tosobola kubeera na mukyala nga takwagala naye nampa sayidi y'entuufu nenzija nentuukirira omukyalo oyo ewuwe waka naye ne twogeramu ebitonotono talina bigambo bingi biri awo kati ne mbasaba ne bampa olunaku nzije mbasisinkane era olunaku lwali oba lwakumeka sijjukira ne tujja ku Enro Hotel ne tufuna enteekateeka entuufu ey'okwogerako n'abantu bano naye ng'oggyeko bye nayogera ne Salongo abangi mu comment section ku TikTok ne ku social media endala video z'abantu bano gye zitambudde banenya nnyo Salongo naye ng'ekituufu kiri nti ono omukyala si yali ku kizibu Salongo yali ku kizibu era abantu mmwe njagala musaasire nnyo Salongo omusajja ali ku kizibu ekyo kyo njagala buli omu akikiriza omanyi lwaki nti Salongo omukyala akola atya amwagala omusajja asobola okuvaayo n'ayogera mu kamera nti nze lwaki sisobola kuta mukyalo ono kubanga mulinamu omukisa n'ayogera nti nkooyo okubanga ngenda kuva ku mukazi ono nzire ku mulala naawe ensonga ezo kati omuntu oyo olina omuwuliriza n'omwoyo omukkakkamu n'obusomyo okitegeera kati simanyi bbanga lyekigenda mutwalira kuzimba feelings za mukyalo ono naye ekyokwawukana ng'ababiri nze ekyo saakikkiriza olw'ensonga kati ono ye driver ate olwedde omukwano agulina kati ate buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja omukwano ogwo ogugabanyiza omukyalo ono ajja kutuuka akifune nze nafuna nabalungamya mu ngeri yange naye nkimanyi bulungi nti Salongo ali ku kintu ekizibu ennyo bayibuli erina tosobola kukaka mukwano kubeerawo omukwano tosobola gukaka naye ate nakino kyetaaga okutegeerekeka nti n'okugufuna nakyo si kyangu kuba bw'abanga omukazi afuuse wakugobanga nkoko ate ekyo kiba kirala anti kati obwo bwe buvunaanyizibwa Salongo bw'alina nze namuwa emitendera emituufu nti omukyalo ono ajja kwagala naye kati by'oteekeddwa okukola webiri era nze kyesikkaanya naye kyekyokumuggyako essimu yaŋŋamba mbu simanya bakadaama bagenda mubuusa bamukyankalanye ate ebimu bw'abiraba eyo kati awo obeera nga manipulating omuntu oba tokoze role yo ng'omusajja ey'okuteeka omukazi ono muki
kati mukyoyagala akole buli omu alina engeri gy'asobola okutambuzaamu amaka ge mutegeerera ng'era tojja mutegeerera ku ekyo Salongo ky'oyinza okukola kwe kumulungamya n'okumuwa ku ekyo ky'otegeera kati asobola okugabanako ekimu n'akiteeka mu nkola ekirala n'akireka kati ng'ekyessimu siringa amukaka naye tuli mu mulembe ng'ekituufu kiri nti kirina engeri naye era kati bwe bamunyumiza nti oli ku TikTok kyemmanyi naye ayinza okuba nga atambulamu tabimanyi bambi okwogera amazima yeerabira eyo mu banne kati ogenda mu tawuni ne bagaa twakulabye n'omukyalo omu kati ye bw'aba atambudde ne bamugaa tukulaba ku TikTok nga ye teyeeraba kyemmanyi ekyo nakyo kirina engeri gye kimukakkanya ya naye ng'ate olwonna lutalo Salongo yali mu kululwana okulaba ng'amuzza abeere wuwe naye ng'ekizibu ky'alina okubeera n'omukyalo omunyiivu bayibuli egamba bw'osoma mu ngero essula ya 21:19 Sulemaani yagamba nti okubeera n'omukyalo omunyiivu at least ogenda n'obeera mu ddungu n'oyimirira eyo kubanga buno bubeera busagwa lwaki eyo gundi togimuwaako vaasi n'agisoma sigenda kimulagira tomulagira naye ogimusoma nakimusomera naye ate ne muwa engeri entuufu gy'ayinza okukivuunuka kubanga ye driver mu kintu kino yes singa Salongo yatayagala mukyala kitegeerekeka naye kekiri nti yalina omukwano ogusinga ate nga buli kimu ate nga yateekamu ono omukyala kyalina kya-investinga mu mukwano guno kwe kuba nti ayinza okukeera ku makya n'ayagala Salongo era kitumwagalako kyokka naye Salongo yaŋŋamba nti afumba afumba kamere lwabeera akafumbi akalya ne kamuwoomera yes kati ekyo bwe nteekawo tiiki bwe kituuka ku mirimu egimu era kyemmanyi mwali mulabye ne ku vidiyo ng'omukyala ayoza ku ngoye Salongo okumanya nti yali excited n'alaga kamera ng'engoye ziri ku waya kuli kwegamba buli kimu omukyala kyajjayo wano eno kirina engeri gye kikoma ku Salongo kati y'ensonga lwaki siyinza be encouraginga kwawukana olw'ensonga drive ekintu akikola atya akyagala ate akitegeera kati nze kyensaba n'abasinga okubeera eyo kwongera ku encouraginga mukwano guno kubanga abasajja siganye gye bali abawerako naye ekizibu kyakufuna musajja asazeewo agambye nti kati nze nkooyo okuzunga mu bakyala now let me settle ekyo bw'owulira nga bbaawo akyogedde mu maaso g'ensi eno yonna oyo tomuta era bw'omuta tugenda kukusanga ng'ogatta lugabire mbadde nsaba buli ali eyo ng'oggyeko okujajinga eno kapu tulina kugisabira n'esigala ng'eri wamu kugisapootinga n'esigala ng'eri wamu whatsoever kubanga driver y'ekintu akola atya akyagala kati ate n'ekirala nti alinamu n'omutima ogw'eddiini actually alinga amaze okwebbulula mu byonna by'ayiseemu ali mu myaka gye gy'otuula emituufu kati bw'osanga omuntu ayagadde okusetulinga bw'atyo era maama wange nze bye nakugamba byali biwulira maama wange obiwulidde eno gy'ojja wookya mukwano tweteekamu ssente olina ssente sizina gubira ewa Salongo simu bubi sandi kyagadde nti anyway si kulwa ssente naye akwagala banno bangi bali mu maka naye nga tebabaagala abasajja tebabaagala tokimanyi ate twambuuziza oyagala musajja afaanana atya honorable mwana muwala naye yatusobedde agamba tayina alina kumala kuva wa Salongo ategeere kyaddako kaakati already ali stressed kati bw'oba nga oli stressed ebiseera ebisinga tosobola kusalawo kyayitamu ng'omuntu yandibanga ali mu kaseera nga lwokera ku makya n'ofiirwa omwana kati ya losing emotions ze takyali connected ku mwoyo gwe naye nga kyemmanyi asobola okukizimba obujja yes akyasobola okukizimba obujja singa akitegeera nti omusajja gw'alina amwagala
nzaawo pointi yange weeri sandibadde na budde bumala lwa abantu bano singa saakitegeera nti Salongo ayagala ki omukyalo munnange olaba engoye zoyambadde za bbeeyi enviiri za bbeeyi engatto za bbeeyi ate wonaafuna emmotoka amafuta ga bbeeyi onaabisobola eka Salongo akulabirire sikyagala abaana abali ku kyeyo bakoze otya bagenda lwa mukwano bagenda okubbako Salongo ggwe sikinaako buzibu bamutwale anaye Salongo kyeyakola ono omwana nakyo kikulu sinnagitegeera Honorable kola okunoonyereza tujjako mawo tukukebereko kubanga okusinziira omwana muwala byayogera nze nina kyesitegeera nze omukyalo ono ng'oggyeko ebigambo omusajja ntuuse n'omuweebuula ne mubuuza ebyokukomola imagine omusajja eyeewaayo n'akola ekyo ayogedde nze tosobola kuntwala anansonyiwa bambi Salongo naye bale nno mubuuza eriyo nze omugisu omu eyaŋŋamba nti nkwagala ndi mugisu ne ŋŋamba ekiki Salongo ye ayagala omukyala n'omutima gwe gwonna era ebigambo by'omukyala yadde bikalu nze nayogerako naye simanyi oba alina engeri gy'ayagala okukikyusaamu naye nze nkimanyi nti alina omutima omugonvu sandibadde na budde bumala I love their couple naye ekinnuma okubeera nti nno tebannaba buli omu kuzuula kyayagala mu munne and that is very painful omukyala yatanaba kukizuula olw'ensonga akyalina byago tannaba kizuula mbuuza atya buli kyakolako ono mukazi amumanipulatinga ayagala alabe ng'amwagala kuba agenze n'akola point n'agamba wenna amala okuzaalamu ono omuwala kijja kuba kiwedde so it starts to sink in my mind nga ndowooza nti kyayagala okulaba is that assurity nti ono omukazi wange akitegeeza omukazi bw'anaamala okubeera owuwe maybe you never know ono love ojja kubeera risinga ate ya Salongo ng'ekkakkana so balina okutuula wansi ne bakola ku nsonga ezo nga tewaliiwo asuubira kuva mu munne anything ti ono omusuubiramu kino nange ono omusuubiramu kiri Hadija omusajja bw'akeera ku makya n'agamba nti nze mpulira nnina embeera gye nkooye ey'okuva ku mukyalo ono bwe nzira ku ono n'akyogera mu lujjudde abeera amaze okwerangirirako nti kyabadde yeekola mu bakyala kibadde kirala era Salongo y'omu yatugambye nti omuntu gw'ayagala ku mutima abeera mulala ne gw'atayagala ku mutima abeera mulala era Salongo ye musajja y'omu yatugambye nti omulimu ogugwe asobola n'okumala ennaku 5 nga taliiwo ng'alina yamubeesabeesa so byonna bisoboka ekyo kizzeewo akikunnyonnyodde akugamba ku mukyala wo oli nti we yafuna kadaama kati Salongo essaawa zino ali connected ku bantu abateeka omulaga bw'alina okutambula akikugambye nti kapo yeeno ne mukyala we kirina engeri gye kimuyambyeko naye yennyini okwezuula nze singa sifuna sayidi ntuufu ya Salongo nakikyayinza kubeera nyinza obutamwesembereza naye kati omukyala ono singa akeera ku makya ne yeesiga bbaawe naye yennyini akageri ke kiri nti alina bye yeezudde ebimu kyandimuyambako okupushinga omukwano guno kubanga kati naffe weetuli okuyimirira naye okumulaga nti amazima lino lyekkuba ettuufu okoye tukutamye nedda bambi temutamye munange ganda bw'otandise okunyiigira nedda bambi sikunyiigira buli kimu okikolera ku mpaka nedda si bwe kiri wakulira ku mpaka si bwe kiri but put a smile on your face you're very beautiful oli mukyala mulungi teekakupa smile tolaga nnyonnyonnyo bizibu byonna ku social media manyi nti omusajja tomwagala naye kati olaba wuyo omusajja wo batandise muleetera poliisi omusajja akusasulira woosula akuwambaza akutwala mu saaluni akuliisa making sure oli fine ndaba wenna woonyirira oyinza okuba nga tonaba kujja gy'ali wali onyirira naye nga oyita mu haso nnene right now nsubira olinako ku relief kituufu yes tulako awo obeereko kawo for some time give it a try tekijja mu nze
Kujjeko ebikono Honorable sibula abantu tugende. Basebo ne bannyabo mwebale nakwagala HK Media era n'omukyalo ono mwongere okumuwagira mu subscribing ate n'okusingira ddala kapo yaffe eno mugisabire ffenga weetuli naddala nze sigenda gireka kwawukanamu ekyo kyo ngenda kibakakasa olw'ensonga Salongo yaŋŋamba n'akagambo nti olaba kituufu kiri nti nze ndabye abakyala abalungi ono simulabanga mukyala mulungi ate n'abasajja tetwagala bakazi bafubutuka bigambo oli n'ayimirira n'afubutuka ebigambo nga 150 Salongo yaŋŋamba omukyala yadde kale kiringa ekirabika nga stress but n'okuviira ddala emabega tamumanyi nga muntu afubutuka bigambo kwegamba nga yogera n'okusingira ddala yakiraba nti ye mukyala we kati tosobola kuleka kapo ng'eyo kubanga kati bwevaawo omuwala ono olwedde kati essaawa zino alina ekifaananyi abantu mwe bamulengerera okukera ku makya n'ayawukana ne Salongo simanyi bw'agenda kukitandikira yadde nga abasajja gye bali naye olwedde alina identity nti mukyalaani Salongo kati tulinga ababeera bamuwaddeyo agende bamusumbuyireyo nga tebalina kye bagenda kukola batya kumukozesa so tulina kukikuumira wano nga weekiri era tugenda kuyimirirawo okuluŋŋamya omukyalo ono nga tuvudde ne mu kamera nze nnyina okwogera naye era nina okubalaba okubakyalira nga ntiru Salongo nga ngambye wano waliwo results omukyalo nayina kagamba nga sinaba wano oba nasiibula kati ogenda okukola otya nsi yonna ekumanyi nga omukyala Salongo onaavaawo otya anti era sinze Nalongo ne Nalongo yagenda olina kyoyongerako Honorable totutiisatiisa tukwagala maama Nalongo ekyamutwala olw'okuba twali tukusuubira era nze sigenda kukikiriza oguno omukwano gwa Salongo gwalina n'ovaayo omukyala n'omukuba ensibo n'ovaayo kati nze bambuuza Honorable what kati n'abamanyi Salongo bagenda kuvaayo munnange Honorable byonna bitubuulire naye era tujja kudda mu party 2 oba party 4 nze sifuddeeyo party 10 nze sifuddeeyo waliwo n'abeesiba ku Salongo waliwo n'abeesiba ku Salongo nga bagamba kati oyo omukazi yenyiizanyiiza ye tamanyi nti kati ffe gye tuli kati nze Salongo bamumpeemu tebagenda mubawaamu Salongo kino nkyogera ndi mu kamera ekisookera ddala Salongo yaŋŋamba ye ebyabakyala abalala yakoze atya okuva lwe yafuna omukyala omulungi bw'ati kati mwabagamba nti oba omukyala ye munyiivu ye amubaweemu Salongo tagenda kumubawaamu ekyo nkyogedde ku lulwe yadde ye tasobola kikkiriza tagenda mubawaamu weetuli tutunulidde Salongo ne kapeno tagenda mubawaamu ekyo nkyogedde nga Honorable ate omusumba w'abantu bano bombi nali kubukedde TV lumu amanyi anake nali kubukedde TV lumu Honorable nendaba abantu nga bali mu mpaka z'obusungu nga bawininga ssente muyinza okuba nga muli wanongono mwana alina ekitone my baby kujjamu ensoko finally olaba bwasese bazana kujjamu ensoko mwana yaganya okusoko okuba ne twatudde wano naye kale kasesemu Honorable sibula abantu tugende basebo ne bannyabo mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale ne Salongo kumuwanirira ate kyembasaba musigale nga mumusupportinga ya nsaba musigale nga mumusupportinga kuba ebigambo bye abibagambye nti ayagala omukyalo ono era musubscribinge ku HK Media nze Paulo ziriddamu ge mannya gange
Mukama abampeera omukisa. Enyindo si abaziriddamu. Lyeryo erinnya ziriddamu Pawulo. Okay. Abalungi yeze Hadija Kigozi olunaku olwaleero mbadde ne kapo wano Mityana. Bannamityana njagala obatumirako. Mbadde situkangako eno naye content yo naakulabisa ebinene. Olaba luli nagenda eri ku kizinga ebusi n'empalampa eryato. Kikambwe. Anyways, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, oba oli mpya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Neyanza nnyo bakwano, mweraba.